Abalangira n'Abambejja, abasebo ne basebo, basebo bazzukulu ba Bassekabaka, abataka abakulu b'obusolya, bajjajjaffe mwenna abatuzukuza, bamaama abazaana bannamasole be n'abazadde b'eggwanga, mwenna mbalamusizza, tubalamusizza. Nzize okwongera okuttaanya mu bigambo byange ebyakatambi ke nakakola akaali kategeeza omukuluppya yawamba ekitongole kya Katikkiro wa Buganda ng'agamba nti nno ye yekka ne Namasole be batafukaamirira Kabaka. Nayongera n'entangaaza naye ng'okutangaaza kuno kwagenda eri abavubuka n'Abaganda abakyali ebweru w'okumanya n'abo abatono ab'olulyo olulangira abaali batamanyi ensonga eno. Obwakabaka obw'olulyo olulangira lutambulira ku buzaale era n'Obuganda butambulira ku buzaale. Emirembe emyaka gimaze kuyitawo nga ne Ssekabaka Mwanga amaze okuva mu nsi ku mirembe emicwa egyokubiri, Abazungu we baatandikira okwagala okukyusa obusika. Obusika mu Buganda bwasookeranga ku muzzukulu, ng'omuzzukulu yasikira jjajjaawe era ng'omusajja tebamugamba nti asajjakutte nga tannazzukuza mwana wa bulenzi, ye yabanga omusikaawe. Ebintu byagenda bikyuka ku mirembe emikookiro. Obuganda kwe bwakyukira, Abaganda abamu n'ab'ebika ebimu ne batandika okuzikiza abaana baabwe. Ekyo tekyaliwo. Sijja kulandagga nnyo naye ekisinze okundeeta, abavubuka abambuuzizza nti mwawulidde mu katambi kange nga ŋŋamba nti Mayiga azunga oba atayira oba ayenjeera nga gwe baaloga ekiwunya. Era ne mubuuza nti ekiwunya kye kiki? Abavubuka ngenda kubategeeza nti ekiwunya, Omuganda bw'agamba nti otayiranga gwe baaloga ekiwunya oba oyenjeeranga gwe baaloga ekiwunya oba n'ebitambulira awo bwe bityo, aba akuvumye nnyo, aba ategeeza nti oli nsowera. Ate si nsowera eno eya bulijjo nakabi, wabula ensowera kirungube eya bbulu gy'aba akuvumye, kuba yo buli wali ekiwunya, ku mulambo nga guwunya egwawo, ku mbwa nga yafudde ng'ewunya egwawo, ku kyennyanja ekiduze kirungube weeri, buli ku mpitambi kirungube ng'etuuse. Kale aba akuvumye nnyo bw'aba akugambye nti ozunga oba otayira oba oyenjeera nga gwe baaloga ekiwunya, aba akuvumye, ensowera eri eya bbulu. Ekirala Abaganda kye baŋŋambye nti nagambye nti Abambejja abamu n'Abalangira tebafukaamirira Kabaka okuggyako abo ababa abaana be. Ekyo kituufu nnyo. Omulangira ffumu. Ky'ova olaba nti okutuusa ku mirembe gino ku myaka gy'ekyenda nga basenga baffe my'enkumi ebbiri nga basenga baffe baweddewo ne bakitaffe abaaliwo nga basigaddewo babale, Abalangira baatandika okweberekako amannya ga bakitaabwe. Omulangira yenna aba n'erinnya lirye, omulangira wa Buganda. Era n'omulangira abasinga mu nsi abatali Baganda, omulangira
aba n'amannya gage, tagattibwako ga kitaawe, tagattibwako ga mulala. Bwe baba omulangira nga bamutuuma nti ggwe Kimera, nga kitaawe amuzaala ye Ssuuna, tayinza kweyita nti nze Kimera Ssuuna, kubanga amannya gano gatuumibwa mu ngeri ndala. Mulimu ense, gayita mu nse. Oluso olw'aba n'akulya lutuuma amannya gaalwo, abakulwe lutuuma amannya malala, abawenda nabo bwe batyo, abateregga nabo batuuma amannya, abakizi nabo batuuma amannya. N'olwekyo tosobola kugatta linnya lya mwana na mu kitaawe. Amannya ag'abalangira gatuumibwa mu bujjajja, abakuzzukuza mwe muva amannya ge batuuma. Era n'abakuzaala nabo balina bazzukulu baabwe mwe muva amannya agatuumibwa bazzukulu baabwe. Abasinga tebajja kutegeera nnambika ya nsonga eno, naye nga bwe kiri buli mulangira aba n'erinnya erirye. Toyinza kugamba nti kitange Ssekabaka Muteesa nange neeyite, oba kitange ye Mulangira Bemba nange neeyite Bemba kubanga oli mulangira azaaliwo Omulangira Bemba. Ekyo mu Buganda tekiriiyo era tekikola. Era omulangira bw'atandika okweberekako amannya agatali gage oba okweteekako amannya ag'abakadde be, ebiseera ebisinga emikisa gye gikendeera, oba n'Obuganda busannyalala. Omulangira ffumu, omulangira aba n'amannya agamutuumiddwa agage, ate ekirungi babatuuma amannya agawerako. Ko omulangira tebamutuuma linnya limu, bamuteerako n'amalala nga gage ye, nga talina kugenda kulumba ga kitaawe. Ekyo nkimaze kibatangaaza. Ekirala kye njagala obbatangaaza, bannyonnyodde kirungu abavubuka bambuuzizza, ne njagala mbaddiremu abaŋŋambye nti nagambye Mayiga nti alinga gwe baaloga ekiwunya. Mayiga bw'ali mukulu wa kika, mukulu wa lunyiriri, mutongole ku kyalo, muluka, ye y'omu ye w'amasiga ga Buganda, ye y'omu buli kimu yafuuka katayira mu Bwakabaka bwa Buganda. Eyo enfuga y'abadikiteeta ababi okusinga n'Obote, kubanga buli kimu baagala babeere nga bakiri mu ngalo zaabwe. Obwakabaka bwa Buganda butambulidde ku kugabana buyinza, era ekigenda okusaanyaawo okutegeera kw'abantu abasangibwa mu nsi yaffe n'abo bennyini abava mu ggwanga lyaffe, kwagala kwekumako buyinza bw'abalala obutali bwabwe. Ensi bw'egabana obuyinza oba Obwakabaka bwe bulambika enfuga yaabwo n'egobererwa, buwangaala, abantu baabwo baba n'emirembe, ate baba n'obuwulize eri eggwanga lyabwe, era tebaggwamu ssuubi, ate tebaggwamu kwagala. Ensi bw'eggwamu essuubi nga buli gw'otunuulira mwennyamivu, ensi eyo eba terina gy'eraga. N'olwekyo ab'olulyo olulangira mwe bensookerako, kubanga mwe mulina amafumu agakuuma Obuganda, mwe muduumira ebitongole ebinyweza Obuganda, mwe bazzukulu abasaale ab'abajjajjaffe abakulu b'obusolya bwa Buganda n'abataka bonna, mwe bazzukulu abasookerwako. N'olwekyo buli kye mukola, buli kye musimbako essira ne mugamba nti kino tulina okukikola, buli kye mugamba nti tutabagane, Obuganda butebenkera era abantu ba Buganda bassa kimu nammwe.
era omulangira oba omumbejja alowooza nti obwakabaka bwa Buganda butambulira ku kutunda ebyo bye bakuwadde ng'omusika okuume ku lw'Abaganda bo n'oluli olulangira n'obwakabaka bwa Buganda n'obujjajja bwaffe. Ekyo kikyamu, mukikyuseemu. Ekisembayo kye njagala okugamba bazzukulu ba Bassekabaka kye kino nti mmwe bazzukulu ba Bassekabaka ba Buganda, nammwe bazzukulu b'abataka b'obusolya bwa Buganda, mwenna muli baaluganda. Ekikwata ku omu kiba kikutte ku mwenna. Eyo y'enkola eyakuuma Buganda, eyo y'enkola eyatufuula ab'ebiti ab'ekitiibwa, eyo y'enkola eyamanyisa Buganda ensi yonna. Nyongera ate ekyensembyayo, nfunye okunenyezebwa nange ne nfumiitiriza nti bwe nvaayo njogera nnyo Abaganda. Banne sijja kukyetonda ekyokwogera nti Abaganda oba bazzukulu b'Abaganda ne bajjajjaffe n'ebirala, ekyo siyinza kyetonda kubanga amagezi gatandikira mu njuuyo. Omuzungu kyagamba nti charity begins at home. Mmwe bazzukulu b'abajjajjaffe nammwe Abaganda ne bano baffe abalala ne Baganda baffe abalala be tulinako Oluganda n'abako n'ab'emikwano gy'Abaganda. Ekintu ekitajja kunneewozesa kwe kugamba nti ŋŋamba Abaganda. Nedda, nina kusooka kwogera n'Abaganda nga sinnayogera n'ab'amawanga malala kuba nze ndi Muganda. Kyenva nkubiriza abaana mubayigirize olulimi lwabwe baleme kubula mu nsi bamanye gye baava. Ne bw'oba obazaalidde mu Amerika, ne bw'oba obazaalidde Bungereza, abaana bammwe baleme kubaako mannya g'Abaganda nga tebasobola nagoogera. Omwana nga ye Sendikwana wa naye ng'erinnya lye lyeryo naye nga tasobola dyogera, nga n'ebigambo tasobola bitereeza. Mufube nnyo okuyigiriza abaana bammwe ennimi zammwe baleme kubula na kufuuka bakitengejja mu nsi muno. Balina okumanya gye baava. Teri kikuwa ndagiriro nawa gye wava nga lulimi lwo. Olulimi bwe lukuggwaako ofuuka ng'abaddugavu bano abali mu Amerika. Baabakubanga ne babatulugunya ne babagaana okwogera ennimi zaabwe. Nga bino bye bimu ku bikoppeddwa ewaffe gye tuva mu Uganda. Abaana babakuba ne babajerega ne babavuma ne babayigiriza Oluchina mu masomero kyokka ne babagaana okuyiga Oluganda oba Olukiga oba Olunyankole mu nsi yaabwe. Ekyo kiva ku kubeera n'akulira ekitongole ky'ebyenjigiriza naye ng'ate ye yennyini amagezi ge gasaana kukulira kitongole kya byansiriwaza kubanga naye asiriwaza talina gw'ayigiriza. Bino ebigambo bikaawuufu naye bw'oba otaasa eggwanga ebigambo bino bye twogera byetaagisa. Ne bwe biba bikyusizza omuntu omu biba birina kye bikoze, oyo oba omuwonyezza okubula. Mwebale nnyo okumpuliriza.